Alright, mbalamusiza ku banyabuli basibu mwenna buli mujo sinzo okula akatambi kano jikana kusaba kwetola ensona kansonti muli bulungi watu mujeba alikuwa mukakkalapya onaku lwa baraza enaku z'omwezi ziri 16 ezakonga ku mwezi ogwokubiri mwaka 2026 wano wentudde ziri ssaawa 5 n'ekitundu ez'amakya ga leero njagadde okujja okulikodinga akatambi kano bategeeze ensonga bwe zitambula ezimu mu ggwanga amuna nsonyi olunaku lwa Joy Sunday saasobodde kujja nabadde nina okusooka okuwumuzaamu ku mutwe gwange ate nagwo gufunemuko obuweerero naye nga nsobodde okujja ate emisana ga leero ndikodinga akatambi kano gye kanaabasangisa era gye muli nsooka mbabuuzaako bulijjo b'essiba nobakwetola ensi yonna mbalamusizaako banyabule basibu mwenna abalangira nabwe gye basavule bannaava ababuli bwakabaka buno obusangwa mu Uganda mbalamusizaako era ne mbabuuzaako bannayuganda mwenna abali mambuka mu Maserengeta mu bukiikaddyo mu bukiikakkono saako ne mu Buganda wakati kanswenti buli bulungi gye balako gye mutuusaako engalo ya mfundikira ndi mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe mbalamusizaako mwenna kanswenti buli bulungi mwe bali kukola mwe bali kwebereramu abampuliriza buli kadde bwe nvaawo mbambuuza ku bannayuganda wattu abali mu mitala gy'amayanja abali mu America mbalamusizaako buli kibuga n'essaza Canada bwe mutyo Bungereza bwe mutyo Semazinga wala mbalamusizaako bwe mutyo ne tugenda ku Semazinga wa Asia mbalamusizaako Middle East namwe batumiddeko ne nfundikira nga ndi mu Africa namwe mbalamusizaako kanswenti buli bulungi mujje balako gye mutuusaako engalo alright njagala katambi kaliro kano muntaagigira omukulembeze wange saako Nyando Yosoferi mutabani we Didigi n'abannabyakwerinda bonna abasirikale bannakabala bandeginansi mubeere ka video kano olwaleero kati njala kuyisa bulango bugenda kubeera bubiri then tuyoke tugenda ku video yatuleese akalanga kasooka abakulembeze ba National Platform mu chapter eya Swiss bakutegeeza nti no Swiss chapter demonstration ne bakutegeeza People Power National Platform bakutegeeza nti egenda kubeerayo okwekalakaasa mu ggwanga lya Buswizi nga bagamba nti Ugandans reject the 2026 elections results. Bobby Wine was the legitimate winner of the concurrent elections. Don't miss His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu speech at the Geneva Human Rights Summit, which will take place on 18th of February 2026. Ne bakutegeeza nti endagiriro egenda kubeera ku Police de National Avedila Prix 8/14 122 Geneva nga 18 ogwokubiri omwaka 2026 essaawa zijja kubeera 13 ez'eggwanga eryo kutuukira ku ssaawa 15 kitegeeza nti mwenna abaagala okwetaba mu kulaba live ya president nga wa speech ye e Geneva Convention registration yabwerera ogenda ku Google noteekamu Geneva noteekamu Geneva summit.org.com noyingira no registeringa si yakusasulira ojja kuba oyingira obeere mu kuteesa okwo then tuyoke tugende mu maaso kano ke kalamu kaba comrade bonna abali e Geneva bakutegeeza nti tobulayo era nabo bagenda kubeerayo ne demonstration ku lunaku olwennyini mu kitundu ekyennyini okuba nti bategeeza ensi biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Alright, abatuvaawo awo tugenze kukalanga kookubiri abakulembeze ba National Platform mu kiwayi ekiwanga lya Bungereza bakutegeeza nti National Platform People Power UK demonstration BBC Broadcasting House Portland Paris London WA1 1AA Friday 27th of February 2026 time from 11 AM to 17 PM UK time. Ash free all political prisoners in Uganda, sanctions human rights abusers. For more information, please contact the official UK People Power at their official contacts. Email official UK People Power at gmail.com or their telephone number +44 759 77 36065 for more information. Abakulembeze wa National Platform and People Power mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza tegenda kubeera okwekalakaasa nga bazzeeyo butyo ku ssessonso ly'owamawulire ga Bungereza lye bayita BBC ng'endagiro eri Portland Paris London W1A 1AA
ku Lwokutaano nga 27 omwezi ogw'okubiri 2026 essaawa zijja kuba 5 ez'okumakya mpaka ssaawa 10 ndowooza mpaka ssaawa 11 ez'akawungezi ak'eggwanga lya Bungereza. Kano wattuka ekalango mubeereyo mbungi nnyo bannayuganda mwenna abali mu Bungereza musobole okugenda okwekalakasa okubayo bulungi nnyo akalango keeko. Alright, abamala okuyisaawo akalango ako njagala tugende butereevu ku video eyatuleese olw'okuba nti twagala ku demonstratinga ensonga nga bwe ziri wonna. Twagala kutandika ku exposinga balobisiti ba Museveni. Kati omukyala akudde ejjembe mu kulobingira Museveni ku ssemazinga wa Bulaaya, omukyala gwe bayita Marjan Black. Abaagala enamba ya Marjan Black kangisome bulungi nnyo. Omukyala lobisiti wa Museveni mu Europe era yabadde alemesa buli kimu. Kati mwena abaagala enamba ya mukyala Marjan Black eri kasalaba 32 7 0 552 ye namba ya mukyala Marjan Black oyo lobisiti wa Museveni ate nga akola nga ambassador bitundu byonna ebya Europe. Enamba ye ya Marjan Black lobisiti wa Museveni abadde alemesezza ensonga zonna Europe okutegeera. Enamba ye gye muyinza omukubirako eri +32 47 77 01 552. Njiddamu eri +32 47 77 01 552 ye namba y'omukyalo oyo Marjan Black lobisiti wa Museveni gwakozesezza ebbanga lyonna okuba nti ablockinga ebintu byonna ebyandibadde bituuka mu nsi z'abazungu okumanya ebikolwa Museveni byakoze nga muwasiriza ffe z'omuomusolo. So ye namba gy'abanga aliko okukola emirimu gya Nyandwe Yusufiriti Bahabulwa. Alright, njala sitandika kukola akatambi kano mutongole. Okusookera ddala njala bategeeza nti olunaku lw'olw'ennaku z'omwezi 16 balooya bannamateeka b'ekibiina kya National Platform saako ne bannamateeka ba President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannamawulire olwali bakedde mu maka ga President okulaba n'okumanya ekikigenda mu maka ge n'okusinkana bengana ba President. Amagye gabalemesezza okufuna access w'omugguukiro w'okuyingira mu maka ga President era ntegeezeddwako nti balooya abasukka mu bakwatiddwa amagye ne bannamawulire bennyini badde baagala obbakwata. Olwaleero olunaku makya kuno so njala otegeeza eggwanga nti bano abasajja maka bagawamba nga bwe tuba tubagamba nti bali mu kuteeka bye baagala oteekamu, so tebakkiriza muntu yenna kufuna access. Naye nga balooya badde bakeddeyo ku makya ne bannamawulire bange bakutteko omu asukka mu omu ne batwala. So ne bannamawulire badde baagala bakwata ne bagezaako okudduka. Ye update badde ku makya kuno nti bannamawulire nabo ku balooya ba President bakwatiddwa nga tebakkiriza muntu yenna kugenda mu maka ago. Yo update eriwo ku makya kuno okwaleero. Bwenvaawo njala tubeere clear nnyo. 1. Museveni anoonya legitimacy. Legitimacy bwe bukakafu obumulaga nti yawangula akalulu. Tubagambye nti yaddemu ssente nnyingi nnyo olw'okuba twamaze okukuba abadde bamuwugira obunyama ku international level. Yatandise n'okufunayo abamuwugira obunyama abapya mu gavumenti ez'enjawulo. Mutereyo akabega nti gavumenti esobola omulikogonaizinga nti yalondebwa. Ow'omu Amerika yemwamwabizza ab'Ebungereza tukyabanoonyereza basinga obungi naye mulimu ne bannayuganda n'ensi endala kubanga olaba ne China yennyini ekyaganya omulikogonaizinga kitegeeza nti kyaliko kitokota si kisaanikire. So ensonga eriwo nti kati mukubi balobisiti bonna mubatadde wansi era akyasipendinga ssente era ne mu Uganda akyagala abantu bamulegitimizinge. Naye bino ebintu by'okugamba nti mwagala kulegitimizinga Museveni naddala mmwe bannamawulire bali mu Uganda ba public figures ba celebrities mu kigenda empola kubanga abantu banyiivu nnyo ku gulawundi. Abantu bafiiriddwa emaali zaabwe, bafiiriddwa abantu baabwe, ekonomi egudde, bali kubagoba mu mataka, ensimbi tezirabika, mwe mujja muzungulo okuba nti mwafuna akasente. Kati n'olw'ensonga ejategeeza bannayuganda nti ekiri atabala kye kiri anasigadde waka. Buli muntu yenna yeebuzabuza ng'afukaana abantu ayagala kulegitimizinga Museveni ojja kiroza kuba abantu bakooye. So njagadde obategeeza muve ku diversion ezi ku social media. Muve ku diversion ezi ku social media. 1. Buno obubaka njala buweereza mukulu Moses Sali. Era mbuweereza bannayuganda mwenna. Mukulu Moses Sali eke Bebe Cool. Buno obubaka njala bukuweereza era bukutuukeko bulungi. 1. Bebe Cool oli mulungi nnyo ng'osirise. Era teri muntu yenna asobola kukulumbagana bw'obanga osirise
ne Bebe Cool Moses Sali bw'okwata essimu n'ojja ku mitimbagano n'oyogera ku by'obufuzi munnange tuli mulungi nnyo era osaasaanya ebintu ebitayagala kulika mu matu g'abantu kyovula n'abantu bakulumba ne twebuuza lwaki bannomba ekizibu Bebe Cool Moses Sali ogaanye okukkiriza nti wakati music wo tetumwinaako buzibu wabula political angle gye wajjamu gye tulinako obuzibu naawe one toli mulungi mu byabufuzi two obwagazi obungi bujja kukwasa endiga oba obwagazi obungi bujja kubikusiza omukira gw'endiga ogubikkule one sigo waleeta Museveni wamusangawo gw'olwokuba nti ofunamu kasente okuva Museveni tekikufuna nti gw'otegeerera bannayuganda ekizibu kiri nti bw'ojja okwogera oyogera bingi nnyo n'oyitira abantu ne basalawo bakuddemu ate gwe n'onyiiga kubanga onyiiga mangu ate tosiba busungu kyova olaba nti gwe oyagala kusiba buli muntu yenna akwogeddeko naye gwe teri muntu agamba nti agenda kuggulako musango ku byoyogedde ne bw'ojerega ne bw'olengezza ne ku luno nja kusa muganda wa Bebe Cool ffe tetuli mu lutalo naawe olutalo lwaffe lwa Museveni ne gavumenti ye kati simanyi oba gwe mugezi wa gavumenti simanyi oba gwe wa First Family ni naye bakozesa bukozesa ngenda kusaba olw'okuba nti onyiiga mangu bannayuganda balina obusungu bungi kyandibadde kirungi n'ova okukola live ng'olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ng'olumba enkyukakyuka sigala mu music wo wagamba nti ebyobufuzi biwedde kati ate obuyagaza ki kitegeeza nti okyakipinga oni okulaga nti Museveni anoonya legitimacy ate nga wagamba nti yawangula kubanga singa ali yawangula mwandibadde mwakola dde ekiddako naye olw'okuba naawe okimanyi nti obulamu abba bubbe ne legitimacy ebuze kati kitegeeza balina okuddamu okusindika olw'okuba nti wabba ssente nnyingi mu kalulu akawedde okome woyogere ye Natasha nga tayogera Diana nga tayogera Patience nga tayogera Janet nga tayogera abaana ba Museveni bonna abasukka mu 10 nga teboogera lwaki ggwe emwavu emponga byoya tasobola kukozesa mutwe gwe basindika oyogere kubanga bo bakimanyi nti nabo tebasobola kwogerera ggwanga lino emitwe gyabwe tebagyesiga kati naawe bwe basindika tusobola kusooka kusula ku mutwe gwange ekintu kye ŋŋendamu obuzito bwakyo bwenkana butya ekyo nakyo kigambye weegendereze nnyo wandibadde weesonyiwa okwogera ku by'obufuzi yesidembe lyo ne wandibadde oyogera bintu bikwatagana ku nkulaakulana gy'oga nti Museveni gy'aleese so si kulumba babalaga kkubo tuufu era abantu bajja kuddamu era onyiiga osiba eggwanga lino n'olisiba bw'oba gwe bayogera bwogezi oli yakugulawo akawunti enfu n'alumbiramu bizinesi ya mukazi wo n'onyiiga bunyiizi n'osiba omwana kati okyamusibye kati gwe bw'olumba kyamulumba enkyukakyuka abantu bagenda kusirika so ngenda kusa muganda waffe tetulina lutalo naawe era tukwagala nnyo nga munnayuganda ne zino ensonga zisukka ggwe Bebe Cool ng'omuntu ensonga zino za ggwanga ddene zirimu generation ne generation z'abaana bagenda okuddako ng'olwaleero oli well off Museveni akuwa ssente naye abaana bagenda kusigala mu nsi gy'oga nti tuufu ng'efaana bwetyo era gwe singa bajjawo music industry Bebe Cool osobola okusurvivinga business kizo osobola okukola bw'obanga ne business ya mukyala wo gye bayogerako obwogezi nga n'agyogeddeku si yali omutuufu n'omusiba osobola okusurvivinga tosobola kusurvivinga kati ngenda kusaba muganda wange weewumuzeeko ffe tugende mu maaso n'omulimu gwaffe gwe buulira bubuulizi bantu Museveni byakoze wabula tolumba bagamba Museveni talina byakoze obaagala enkyukakyuka ffe twawangula tukimanyi bulungi nnyo binjagadde okugamba nga nfundikira one ffe tuli mu serious business yakuggyako gavumenti ya Museveni wabula gwe okyali mu mbeera eri enkadde nti olwanagana ne Bobi Wine yavaawo ddaawo yakuleka kati olw'okuba mwabba akalulu ne mweremeza mu buyinza ne mulowooza kiwedde naye gwe mwabba akalulu n'abula kuba kati alinda abala kiddako kyagenda okuzzaako nakyo kikutiisa okuba nti tomulaba tasafeesinga naye ng'atrendingira gyali kuba kati already mwabba akalulu n'ava mu makaage mukazi ne mucunya nomukyalo ne mucunya tetumanyi gyali ne president tumanyi gyali owulira n'abula nekisigala nga kikutujjisa emmeeme n'akola ki ensi yonna nemuteesaako Europe yonna nemuteesaako nekikutujjisa emmeeme kati agenda mu Geneva Convention
okuteesa kikutugisa emmeme era owulira toteredde kati gwe kanzije olwokuba nti omusajja taliiwo naye ate atrendinga okumusinga kati noyagala ojolete diversion gweyogera emboozi mukulu nze ngamba ogenda kubaluka okwate essimu balukire ku social media kuno ng'oyogera olw'okuba ogaanye okukkiriza munnanjera kugamba omuntu aba yakusinze musajja muno bw'akusinga ekigere togiyitanjuvu aba akusinze kati mukulu olw'okuba nti bwe mugaa temwawangula ne legitimacy egaanye ate gw'ogamba nti mwamuwangula atrendinga buli lunaku kuba kati Geneva agenda agenda kwogera mu Geneva Convention oba Summit bamudiscussinzeko mu European Union Parliament yabadde ne birthday nakati ekyatambula mumunoonya ate mugate munoonya amakage mugochupayize goli mu nyumba y'ofuluuta ne mukazi wo mwewujja okuva mu ddiro mpaka mu kisenge ne mulujja ne mwewujjira muteri akukwatako ne weewuunye babi ali luddawa abaana be bali luddawa Kyagulanyi ali luddawa ne still are trending kati gwe ekyo nekikuteeka ku bunkenke n'okireeta n'obusungu bwakyo n'otandika okwogera ku nsonga ezitakwatagana muganda wange Kyagulanyi agenda kukwaba mutima nga takukutteeko olw'ensonga gw'ozanyirako ali blessed ate ali ku national matters social personal matters oba personal interests Kyagulanyi ne ku national interest oba national matters kati gwe oleeta personal vendetta yoba personal issues n'ozireeta ate nga ne issues zaggwawo dda kubanga industry yagibalekera nadda mu politics okunna eggwanga kubanga byonna gye bitandikira obuzibu buli music industry Kyagulanyi amumanyi gye busandikira butandikira mu waki mu bukulembeze bw'eggwanga n'asalawo ajja akitandikireyo atereza music industry kyakulema okutegeera nkiddamu ebikulu obuzibu buli mu music industry oba art industry tebuli mu mmwe ng'abantu buli mu system efuga eggwanga system eyo ekulemberwani ekulembera omukulembeze omugwira atali munnayuganda abbye ssente atayagala nkyukakyuka atayagala nkulaakulana kati ye Kyagulanyi yakiraba nti ekitawanya art industry music industry kiri waggulu era kyekitawanya bannayuganda bonna mu bizinensi mu byobufuzi mu byensoma mu buli kimu kyonna n'agamba kangende wali waggulu kyakulema okutegeera nti kati gw'osigadde ku ekyo ojja kuleeta obukukuba obukadde obuteeke wano ojja kwabiikira ku ssimu so njagadde otegeeza banakomredi mwenna buno bubaka babikulu ajja bufuna naye ngenda basaba temuwa makulu mumuleke kubanga gye mukola muwa amakulu yaba alowooza nti akola olw'ensonga alaba president atrendinga ate ye omuntu omulaba ali mu maka ge tatrendinga abadde alina okujja okukola ebiboozibozi ebyo era afuneka bagenda omuddamu so ngenda basaba temuwa makulu mumuveeko awo tuvuddewo kalugende ku nsonga endala alright wetwogerera olwaleero olunaku lwajja ekiro amagye poliisi ba RCC ba RDC ba puso bonna okwetola eggwanga lyonna n'abakesa b'enjawulo mu poliisi mu magye buli wamu bakyagenda mu maaso okunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna waali bagenzeeko ne mu maka g'omukulembeze omu e Kayunga nga banoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ababula kati bw'olaba ku social media nga basindisa abasirikale basindisa poliisi basindisa ba propagandalists nga baga ffe Kyagulanyi tetumunoonya aveeyo gyali ne basindika bannabyabufuzi nti ffe Kyagulanyi aveeyo gyali biki kati kansuke nkubuulire lwaki mukayirirwa bye mutalidde bw'obanga tabatadde ku bunkenke lwaki musindika abantu bagende nti aveeyo kyekibuzo ekisooka ekyokubiri okubeerawo kwe kubayamba ki oba okubulawo kwe kubayamba ki ebibuuzo babuuza bulungi mmwe abagambwa aveeyo okubulawo kwe kubayamba ki n'okubeerawo kwe kubayamba ki mwaba NRM ne fake opposition ye mumuleka abeere gy'abeera kubanga tatudde mu mayumba gammwe tatudde mu bizinensi zammwe ye alwanirira ggwanga era nekyagenda okuzzaako kimwe tajja kibaga kubanga ebbanga lyonna abadde alina okufuna akasengejja akasobola okumanya bandi betudiringa nabo abayite bu opposition ng'ate basiba wa Museveni nga there is most likely nti abantu bano badde bajjawo bannaffe era nga bwawayo ne bannaffe kati weewuunye ku bonna opposition muga bali mu Uganda watiifu nti abaana baffe badde babeesiga ng'abaana batulredde n'okuba nga balumba gavumenti mu nkola eyadabadaba style
abaana bano nga balina option ba plan B nga balina ebikozesebwa najja n'agamba kuba MP awo abaana bayafuza bali mu Uganda golozani abadde awaddeyo abaana abo era abadde babawaayo in such a simple term. Kati monitor ebaaliza ne bagamba nti bano bakyagenda maaso n'okunoonya Kyagulanyi era baddeko mu maka g'omumemba parliament omu ne bagafuukuuza ne bagamba baagala Kyagulanyi ndozalo yabawadde information nti Kyagulanyi ali mu maka g'oyo tebamusanzeeyo era tebalina bamulaba kati bati batambula bali mu aganaaga kubanga banoonya legitimacy n'okwagala okutta Kyagulanyi awo tuvudde mujja kuba bulungi naye nga president yonna jjo tukusabira mirembe era obeereyo bulungi nnyo bannayuganda bakubiramu essuubi nawe weekuume ku lwa Katonda n'ensi yange nze nkusabidde awo tuvuddewo. Onaku rajjo badde bakamala okuziika Major General Deus Rasande ate wattu ne battayo omujaasi ali ku ddaali ya Kano ng'ali mu kitongole ekibongera ennyonyi mu bbanga ekya Air Force. Onaku rajjo badde omugenzi Major General Rasande yabadde tanabugumya Nambooge ate ne battayo omusajja omulala ali mu ggye eribonga ennyonyi mu bbanga Air Force bamuyita Kano Moses amanya je ne bamujja Onaku rajjo oyo ono abadde ali mu kitongole ekibongera ennyonyi mu bbanga bamuyita Kano Namanya bamugjeewo Onaku rajjo n'abalala kati ntegezeddwako nti ne mu nnyumba ya Sitani mwennyini mulimu olutalo n'omukyalo ono Charity bayina babo Charity bayina babo ono naye ntegezeddwako nti bamuwa kanyo kawulire era bamalumu kanyo kawulire bakasamu SC bamudduse Nairobi bagatujja kumusobola bamuddusa mpaka wano mu ggwanga lya Butuluki n'endooza ya dischargingiddwa bali mu kumukungukusa bamuze Uganda naye nga ensonga gye baŋŋambyeko eyo Charity bayina babo ensonga eyo erimu feelings oba erimu ekiravulavu wakati mu first family so olutalo lujja bbali abona bajja kweri ate nga naye wa first family naye kintegezeddwako nti olutalo olwono okumuwa obutwa lulimu ebintu by'ekiravulavu awo oba ani adavuga akamotoka ako oba Didigi oba Muzeyizedde yennyini adavuga akamotoka ako kale mulimu ttiimu ez'enjawulo ono Charity bayina babo naye bamuwadde akatwa naye baŋŋambye nti bamaze mukolako bulungi bamuze Uganda naye nga bamusosa Kenya nga biwola ttaka dede bakola ki bamuleeta ne Butuluki omujjanjaba zafunyemuko okulungu bwa bamuzaayo ye musajja mukulu Felix Kulimbaje ntegezeddwako ye ndoza bayinza mukozesa nga diversion ne ayinza okubanga obulamu alinako 20% era ali Nairobi eyo gye bamukweka ali Nairobi ne bajja bwa amawulire very soon nti agenze kati wano wali okulya n'okukomba essowaani before nga tetundagenda mu kalulu ne mu wiiki esooka mu January waliyo meeting y'abanene mu magye eyatuula nga tetundagenda mu kalulu olwo meeting y'abanene eyatuula mu magye bwe yatuula nga badiscussinga ku ngeri gye bagenda okukwasaganyamu ebyokwerinda n'engeri gye bagenda okukwasaganyamu abantu ba bulijjo nga protest vote wafuukidde ekizibu gye batannamanya egendawo etandika ddi kuba nakyo kyababubyombi bagende nti bano abasajja ekibasirisiza protest vote tugiraba kiki ekigenda okuddako nakyo kyababombya omutwe kati mu meeting eyo Didigi yalimu ne badiscussinga issues ye Didigi ng'ebintu bya shoot and kill kidnap arrest n'okutta kati bajje nawe mugamba no tulina ofuna engeri gye tukwasaganya mu bannansi tetugenda kubakuba oba kubatta kati ne wajjawo oluyoogomo lw'amaanyi mu meeting eyo kati mu meeting eyo bajje nabasinga obunyi nga bawakanya enkola yaani ya Didigi ne bayisiŋŋanya oba ne bawanyisiŋŋanya ebigambo kati General Katumba Wamala
n'ayimuka okukakkanya embeera era n'agamba Muhoozi nti mukulu fana bamu tuli ba senior officers bwe tuba tudde mu meeting eno ku discussinga buli muntu ali muno mu ekitiibwa twandibali tufuna solution ez'ebintu bino before nga netusazeewo ku nsalawo ya muntu omu nga ggwe. Muhoozi n'ayimuka n'ava mu ntebe yali atudde n'alumba Jeno Katumba Wamala n'agalula mu kuba oluyi. Katumba Wamala mbu n'ayimuka n'amukwata omukono n'agunyiga. Ati bw'agunyiga n'akwata nane wabeera akabondo akatono n'akajja mu malirize. Bajjeno ne bajja okutaasa olutalo. Era nga bajjeno bano kigamba kwaliko oyo Lwakiika gwe baziise wiiki ewedde, kwaliko ne Lwashande Kitebeza ne Lwashande n'abalala baaliko. Embeera nekkakkana era olwo meeting teyagwa bulungi ne Katumba Wamala ali amaliridde okuba ekivubi ekyo nga yakigamba nti ggwe ffe tuli ba senior officers era singa siffe gwe tuwandibadde wano ne famire teyandibadde ne kitaawo lwa nsonga tufiiriddwe ebintu bingi nnyo tuprotectinze eggwanga ne famire yammwe. Kati oba tosobola kuleba senior serving officers nga gweyagala kuleta resolution zo nga towuliza ba serving officers kimenya mateeka. Akatawanko kaali kangi nnyo naye nebisa tolingiraawo. Kati mbu baava mu meeting eyo Didigi n'anyiiga n'amanya nti abantu bangi bali against him. Kwe kutandika okukola resolution ey'okukirininga bonna bajjeno abali mu ligimu ya kitaawe ye atandika okwapointinga abaana be recruitingidde mu system ye yafuukira CDF babateeka mu system. Kati bategeezezzaako bajjeno bakyafa era ne Katumba Wamala y'omu ku target. In fact kati target eziri inmate zitasobola kulinda kuliko Jeno Katumba Wamala, kuliko Jeno Kayindo Tafiire Mavia Kuku, kuliko erero n'akubadde baganti yagadde balina abalala bagenda banyiga very soon. Naye mbu bateeseza ne bakyusa mu nfa tebagenda bakuba masasa egenda kubeera sophisticated assassination nga ya cardiac arrest oba blood clot. Naye ng'era bajja kikumanga kyaba bajjeyo omwombala ng'omwomu tebaagala kubateeka bateekewo enkola bakubye omuntu amasasi kijja kwalaminga kizukuse ne squad zonna abantu batalugwa kyekigenda mu Uganda naye ng'olwedde kyatandise dda. So bajjeno mwenna abadde mu ligimu ya Museveni mwenna ba indigenous either nziramu okubategeeza either mudduke oba mukole action mujjeko government eyo. Bwe mutagijjaako famire zammwe zigenda kubeeramu emirambo n'emiranga. Ate nga naye mukimanyi the moment gw'omuntu ng'omuntu bw'ovaawo famire weekoma okube ne business ze balina bagenda zisiba ne sente ze mulina ku account bagenda zitwala amataka nga bagenda gatwala abaana bamwe mugenda balekera baani. Jjukira abantu balina gye badde ewaabwe e Rwanda. Nkiddamu jjukira abantu balina ewaabwe gye badde e Rwanda naye mwe ba indigenous mugenda kudduka mu ggwanga ki. Mujjukire mwenna bali mu magye. Amateeka ga Geneva Convention tegaba favoringa kufuna asylum oba okufuuka ba refugee. Kasitoma nga oli munnamagye oba nga asavinga mu kitongole kyonna ekikwasaganya ebyokwedda ekikwate mu tebakuwa asylum. Naye bano bo balina okudda ewaabwe ndala kubanga bazimbi balina buli ssente ekyezeetaagisa. Mwe mugenda kudda wa? That's the question. Kati njala bagamba before it's too late nga tebannaba eliminatinga mwenna kubanga bagenda kulya omu. Jjukira Museveni takuuma ndagaano ye. Kati before nga tebannabalya mbategeeza mukole ekisaana okukola ng'obudde bukyali. Naye mutusooke before mukamafulejinge munoonye abaana ba Museveni abali mu magye. Mulimu abaana ba Museveni abali mu magye nga beekwese nga nabo balina pulaani y'emu ey'okuwamba gavumenti. Bwa Museveni yakitegedde nti Didigi takyalina lugendo naye kati alina abaana be yateeka mu magye nga temubamanyi mwebali. So bajjeno mwegendereze nnyo ba indigenous mwegendereze nnyo mission yakubajjawo era nga bagenda bajjawo omukomo mpaka nga muzuukuse awo tuvuddewo. Buno baka njala buweereza bannabyabufuzi bonna mu Uganda. Buno baka president yabwogera ng'ali mu ggwanga lya Canada. Mwabalooza ndi musobola okuteesa ne Museveni. Buno baka president yabwogerera Canada mubuulire bulungi nnyo. Tujja kwogera na Museveni tewali tteeka liriwo litufuula nti tulina okwogera ne Museveni kuba tumanyi kyatwagaza. Museveni tayogerangako na muntu ng'ayagala wabeewo enkyukakyuka oba biveemu enkwatagana ennungi. No,
Museveni njogera ye oyagalayo mmeka nkwayo mmeka ate ffe we are not for sale. So kitwayogera era kitwogera, we are open to dialogue, we are not open for sale. Kitwogera kitwayogera nti ffe tuli open okwogeraganya n'omuntu yenna yenna kukyukakyuka, naye ate Museveni tukimekize clear. Nde njogera mu lwatu byenjogera ne mu kyama ti ffe kitwagala okuteesa naye kiri kimu, ovaako otya tukuba jeke oba tetukuba jeke. Bannayuganda abaleke bagende mu maaso n'ensi yaabwe, kubanga ekyo kitugwanira ng'ensi ate nga kijja kubaawo. So kati munnabyabufuzi yenna eyeeyita nti luwa opposition obako bwa president yabuweera nga ali mu ggwanga lya Canada mu convention yemu yagamba ye dialogue gy'amanyi ey'okuteesa okuvaawo kwa Museveni so si yakugabana byabugagga bya ggwanga na nsimbi oba kugabana bifo. Kati gwali yagambye nti ogenza kuteesa ne Museveni, kansubire nti obubaka bujja bufuna bulungi nnyo. Yakugambye nti okuteesa ne Museveni yateesa Museveni ovaako otya so si kugabana gwanga na nsimbi na bifo na byabugagga bya ggwanga. Kati kitegeeza nti mwenna kyemwogera kuba kyemulwana nakyo temukimanyi. President obubaka yabusindika n'abagamba no, nze okuteesa ne Museveni eya dialogue tuteesa avaako atya, bannayuganda balekedde ensi ebo nga bali mirembe. That is it. Ebisigadde tayagala bimanya. Kati mutegedde bulungi nnyo. Mwenda bannayuganda gye muli mutegeere nti omusajja oyo ebigo byogera bisimbako essira aleeta bivangako. Awo nawo tuvuddewo. Kati nzize mbagamba nti Museveni obukodyo obw'ekiyeekera tabuvangamu. Wiiki eziise zonna ng'omwezi guno gutandika najja ne mbagamba nti Museveni planinga okuteeka emirambo gy'aba comrade mu maka ga president okugiziikayo. Oluvannyuma bavayo ne statement yagamba nti twabagamba Kyagulanyi sacrificing abantu oba asaddaaka abantu kati mukirabye. Kati balabye tekigenda bakolera ne basalawo bakola ate ekirala. Mwalabye amawulire agatambula agalikodingiddwa Soroti TV ne BBS nti mu ofisi y'ekibiina kya National Platform basanzemu omuntu ng'afudde era poliisi ekyanoonyereza. Kati bozzaayo obutambi ku bintu bye nabagamba bye bali baagala okuteekebwa president. Gw'ogamba otya nti omuntu bamusanza omuntu abadde alongoosa office ya National Platform yafiiriddemu ate nga yeesibiddemu. Tugenze mu forensics. Ongamba otya nti basanze omuntu ayonja office ya National Platform bamusanze afiiriddemu naye nga yeesibiddemu bade balina kumenya ki office eyo. Bulijjo abayonja besibira mu yafeesi ne basulamu oba ne basibamu. Yafeesi tezisulamu muntu kebeera National Platform obeerawo mukuumi yekka amanyikiddwa. Kwongamba otyo omuntu ayonja bamusanze afiiriddemu era badde balina kumenya bumenya okumuggyayo. Kitegeeza nti ate jjukira office eyo ntegeezeddwako nti yateekebwawo eyaliko member wa National Platform era yaliko wa NRM ava mu NRM National Platform eyita Reverend Bakaluba Mukasa yatandika office eyo. Kati ate yava mu kibiina ng'atuliddemu olukwe n'agenda. Kati ate mumufiiridde omuntu ng'omulaba gusaze bamenye bumenyi kufutana nti waliwo ebintu ebibuuzibwa okuba nti batandise okukola profile yabwe eraga nti ekibiina kya National Platform kisaddaaka abantu okuba nti batandise okuteeka emirambo bigibasse mu ofiisi z'ekibiina. Naye ebyo tujja bitegeera mpola mpola ffe weetuli wano okubategeeza buli kimu kye bapulaninga. Akatambi ke kano. Abawagizi b'ekibiina kya NUP mukono basattira bwe basanze omuntu ng'afiiridde mu ofiisi yaabwe. Yaggulwawo Reverend Peter Bakaluba Mukasa era olubadde okugiggulawo bakole nga ku mulambo gwa Bone Namutete Kanyerezi kwe balaba.
abadde asomba amazzi mu kitundu era bayise poliisi okulaba ogubadde nga bawaliriziddwa okubaako we bamenya. Abadde ebeera naye ng'abadde asombera abakazi abo amazzi era abakazi abo balumiddwa olw'ensonga abadde nange nnumiddwa kubanga mbadde mumanyi nga tubeera naye. Bagamba Kanyerezi basemba okumulabako ennaku 3 eziyise ng'ate bo olw'ensobi bagitadde ku poliisi saabasibidde Kanyerezi mu ofisi ya NUP. Twanguye ne tujja segera niye mu kutuuka bwera tuseku wakati w'essaawa 4 wakati w'essaawa 4 ekitundu naye tetuyambiddwa twategeddeza poliisi tekuyambe okusaawa 4 tuli wano tukuta essaawa 10 tulinda poliisi etuyambe oba tumanyire obujja olwo tujjamu muganda waffe poliisi emuteekawo emutwala wange bba wange maze ennaku 3 nga simulaba kati kwe kujja bajja ne batugamba mbu yafudde kwe kujja omulambo sena gulabako guli mu nnyumba gugulidde olwo Omaze mpaka kati katomulaba. nnaku 3 lwe lwakuna Bajja muyita oti. bba wange Mwina abaana bameka. Kati buzibu ki bw'osanze poliisi ku obuzibu bwensanze wano obwedda nazze edda wano babisira namulaba mulingiza mu ddiisa yeebunyise bw'ati. Ssentebe wa Mukono District eyasawo ofisi eno Bakalwa Mukasa tannabaako kyatangaaza. Bya Eric Yiga, Salt TV, Omunnyo. Kati ongamba otya nti amaze ennaku 3 nga talabika oba amaze ennaku 3 mu nju omwo ng'ate ogambye ofisi buli nnaku ekeera n'ekola gotula nti waliwo ebibuuzo. Anyways katulekere abanoonyereza banoonyereze n'ebibuuzo biri nti bano kye bagoba kye tubadde tubasomesa ebbanga lyonna nti baagala kuteeka ebintu bikyamu ku kibiina kya National Platform babasibi bali mu kukola kubanga olwaleero tubadde tubabaga nti baagala planninga ABCD si kibali mu kukola. N'olw'ensonga eyo mwegendereze nnyo bannayuganda bano abasajja tebakyusanga bukodyo bwabwe oba obuyeekera. 1 atondawo ekintu bamala okitondawo ate ye n'akiteeka ku muntu omulala ye n'asigalawo n'ajjanga Sevia kubanga yenkola ye eva nti akola ekikyamu akukolako ekikyamu n'akunyigiriza ate okkirize ekikyamu kye yakoze ye yejjeko omusango yenkola yaabwe. Kati njagala buli awuliza akatambi kano gwe kennyini obuuze nti enkola eno Museveni yagimazemu bbanga ki nti ebbanga ddene bannayuganda batanagibuuka badde banagibuuka. Kati gitegeere nti Museveni n'abantu balina bonna be yakwata ne bakyawamba ne bakyatta ye akimanyi bulungi nnyo nti ye kasita amala okukolera effujjo lye ng'akwata mu kisawo ng'awa abazungu ssente abaluvu nga bagenda bamuwolereza n'amawulire ng'agagaana okukola bye galina okukola ebituufu ye nga ssaawa ekikye ng'atambula ng'ogw'omusanga aguyitako kubanga yenkola gy'abadde akola ebbanga lyonna mu mbeera ze ez'obuntu. Kati enkola tugitegedde naye bantu ki abagenda ogigumirako okuba nti bategeera ensi kubanga si buli muntu yonna nti asobola okubeera omugumu okweŋŋanga dikiteta amaze mu buyinza emyaka 4. Olw'ensonga amu yabafuula baavu abalala ebyokukola tebabirina bangu nnyo bakukyusa bwongo olw'ebigendererwa ebyo ng'abantu abasinga obungi tebaagala kufa ku bannaabwe ye bw'aba afunye ekiguli amagala eddiba ng'akifunye oyo abamanyi ensi agimaze n'atamanya nti bamukozesa bukozesa. N'olw'ensonga eyo mubeere begendereza nnyo naddala bali mu Uganda awo nawo tuvuddewo. Oluvannyuma lwe tubagambye ebbanga ddene nnyo nti okulwana Museveni n'okusuula gavumenti ye tekyetaagisa maanyi mangi nnyo olw'ensonga nti gavumenti ye naye ng'omuntu bayebye. Ne tubagamba tuteekewo enkola y'okuboola bizinensi z'abantu abe tumanyi nti bakolagane Museveni ne bizinensi za state. Ekintu ekyo mwakiragajjalira naye ekintu ekyo kikola nnyo kubanga onookuba Museveni osooka mmuggyako nsimbi ng'onookuba Museveni osooka mmuggyako nsimbi. Ensimbi bazijja mu ki? Ensimbi bazijja mu misolo. Baani abawa emisolo? Basuubuzi. Abasuubuzi mwagala okuŋŋa nti ekyokola temukimanyi. Kikibuuzo nkibalekedde.
ensimbi bazijja mu business ze bakola. Mwagala kungamba abagenda okugula ebintu mu business z'aba abantu musobola kikola. Okuwala buli kimu kyonna ekiva mu ssente zinyaba Museveni. Nga mukozesa system y'okubaboola. Tumanyi bannayuganda abamu si balungi nnyo mu kuboola. Naye system y'okuboola abasajja bagikozesa mu nsi yonna ne bakolera. Museveni batalina ssente gavumenti ebateriiwo. Gw'atayagala agenda kwekalakasa na kuvuba ku by'omusaayi. Okwekalakasa okulimu amakulu kasita ogamba nti ngenze mu nkola ya kuboola. Kiba kitegeeza Museveni mugenda mukuba ekigo. Ekyokulabirako. Ekitongole kyabwe ekyennyonyi kye baateekawo kubanga kya First Family. Business almost egudde. Yagenze n'aleeta mu Ethiopia eyawummula kuba mu kubali mu management ya Ethiopia eyawummula n'amuleeta mbagenda kuddukanya ekitongole ekyo. Naye nze njagala kubuuza mu Uganda yonna temuli bantu baasoma kuddukanya nnyonyi. Olwo ogenda oleeta mu Ethiopia olwo okulaakulanya ggwanga. Omu Ethiopia anaamanya ebizibu ya Uganda n'ebizibu bya bannayuganda. Nkubuuza mu ggwanga erimbu obukadde 49+ temulimu munnayuganda yenna asobola kutula mu yafeesi eyo eya CEO wa Uganda Airlines kuddukanya nnyonyi eyo. Lwaki agenda kuleeta mu Ethiopia? Kubanga amanyi bajja muwa orders ne instructions ezitavalinga nsi na bannayuganda nga zifavalinga Museveni ng'omuntu kubanga yabamuwadde omulimu. Kati bwe tugenda mu nkola ey'okuboola bizinesi zabo na buli kimu, bulaaza ekintu kino kikola kitya? Bw'otuuka ku kyalo abatunda amata mubamanyi ne bannannyini mata mubamanyi kubanga batono nnyo bannayuganda abalina ente mubamanyi be bantu ba Museveni. Omuntu yenaba nga alina kaddaale ku kyalo ng'atunda amata abagatunda mubamanyi. N'omala olunaku ennaku wiiki mwezi nga temuguze mataako ne gamufaako omwezi gumu oyo ddaala baagiggadde. Nkiddamu ne mumala olunaku wiiki omwezi myezi 2 nga temugula mata g'oyo omuntu, kitegeeza nti yo ddaala agenda giggalawo. Naye ng'otudde waka mwediimye tetugenda kukola kintu kyonna kiyamba Museveni kumuwa ssente, eyo ddaala baagiggaddewo. Omunyampi alina ebbaala nga manyi nti ebbaala omuntu ali associated ku Museveni ne muganda ogenda okunywamu omwenge oba okulabiramu omupiira oba okuteekwa ka meeting kono oba okulyawo mmerewo ekintu kyonna mu mwezi gumu bweguti eyo ebbaala ebanzigale oba ekitono ennyo emyezi 2 ebbaala ebeera nzigale. Kalibeera edduuka nga lya muntu munyampi ne muli esonyiwa okumala emyezi 3 eryo edduuka bagenda ddiggala. Kalibeera essomero nga lya mumanyi ne mujjamu abaana bammwe mwenna eryo essomero mu myezi 3 aba aliggadde. Kebeere chaachi nga y'abanyampi ne mutagendamu okumala emyezi 3 eyo chaachi aba agiggadde. Kebeere taxi ne mmanyi nti yo taxi ya munyampi ne mugikuba ekikono ne mugiteekako ekikono taxi agijja ku luguudo n'agizze waka. Kebeere boda nga ya munyampi ne mugiteekako olukongolo nga tegenda kutikka muntu ku stage, oyo ne boda agisuulawo n'adduka. Kebeere akedi nga muzimu nti akedi z'abanyampi, akedi muziveemu. Tule Museveni gyagenda okujja ssente. Naye ekizibu kye mulina ban excitement, kyekizibu ky'abannayuganda basinga mulina ban excitement. Lwaki? Oba ssente muzijjawa? Ekyo si kimanyi. Abantu bangi bafuluma za arcades ne bagenda mu Kampala suburbs. Omusajja n'ajja agulawo arcade ne bajja baagala first floor ne second floor ne bapakira mu business. Waite emyezi 6 business n'emulema n'afuluma yeka nga teyamugambyeko. Kati mwe kennyini ebikulu emukola bannayuganda bebireetera Museveni okusigala mu buyinza nga ye yagala ng'akozesa ssente z'omuwomusolo. Lwaki? Azimba ebizimbe ku ttaka lya Uganda eritali lirye, ebizimbe bino ne mujja ne bipangisa ne muyingiramu ne musasula ssente ye n'azifuna
n'azikozesa okubacunya. Kitegeeza mumuyambako okubeera mu existence. Ne mugaa tugenda kumala ebbanga tetugula nnyama. Bannannyini tebaba bakavuddemu. Beebo bannannyini. Ne mugamba tatugenda gazira. Bannannyini tebaba bavuddemu. Njala kugamba amata mu Uganda gonna. Abagavunaanyizibwako ye first family ya Museveni. Amata mu Uganda yonna bagavunaanyizibwako first family ya Museveni. Okuli ya Museveni, mukazi we, abaana be, Salimu Salenda, bavunaanyizibwa okutunda amata across the country n'okufuluma Uganda. Temusobola kwesonyiwa amata okumala omwezi gumu 2. Ekino musobola kikola. Kuga ebintu bingi nnyo ebisobola okulwana olutalo ne bannayuganda mulina akatima ka nkoko. Kubanga oli anze tebinkwatako naye nga tebikwatako. Kati awo tuvuddewo. Lwaki mbagamba bwe ntyo? Olunaku lwajjo ennyonyi ya Uganda Airlines yavudde e Bungereza nga mulimu abantu babiri, mulimu abagivuga ndowooza n'abasabaze nga 2. Naye gwe okimanyi okujja ennyonyi ya Boeing e Bungereza n'etuuka Entebbe nga mulimu abantu nga 3. Manyi ekitegeeza amafuta ge beenywedde. Kankulaga akatambi kano mwakalabye twakaba postingidde dda. Kale ennyonyi yaffe erabika bulungi nnyo munda Uganda Airlines. Ne munaiti tuna bakastomers nga twasooka ne tufuna bakastomers. Ewa poor services. You cannot say nti omuntu agenda ku Lwakubiri n'omutwala ku Saturday tumanyi kyalidde tumanyi hotel mwasuze. Naye gwe osindise email changing of flights ezifuuka changing of flights. Kitegeera professionalism netulema bafa kukola ku kya defense tebafudde ku kya sectors ezimu. This is crucial kubanga ereeta business nene nnyo mu Uganda, tourists and all kinds of business travelers. These regular travelers, they are no longer using it. It is empty. It's empty. It is empty. It is empty. Look at it. Come on, look at it. Look at it. Chokaine, flies, bills, esente zirina okusasula nyingi ng'abalala bwe basasula nga Rwanda ngaki. But look, is this business for our country? This is not business for our country. Please, tukyuse tuve ku bigenda okufuula Uganda first world country or kale second world country upper. Ekitegeera. It is so absurd nti tulabamu abantu nga 3-4 kitegeera. So you don't need to book for a business class. There is an economic class where you can sleep. You can sleep. You get. Okay. Kati ekyo ekikolwa kyekimu ku kya peaceful demonstration okuboola business zammwe na buli kimu. Ennyonyi ya Uganda Airlines ne mugiboola okumala omwezi gumu nga tefuna basaabaze, both local ne international, oba both neba nga mu East Africa tefuna basaabaze, wonna nga tefuna basaabaze okumala omwezi ogwo oba emyezi egi. Akakanyonyi bakaggalawo. Already kali mu total loss, management enfu, service enfu. Kitegeeza ebeggaddewo ennyonyi ne zibeera grounded wansi ne zibanga gavumenti eddaka egenda zirongoosa ekola ekiddako nakyo ne kibalema. So no twagala baga bannayuganda muliiga ekintu ekyo nti n'okutuula wansi nako kwekalakaasa nayo struggle kiba kitegeeza nti buli muntu ojja kuba omanya ki ekyokukola. Awo tuvuddewo. Buno bakanja bo basindikira mwenda bannayuganda ng'ennaku z'omwezi 16 ezakkoka ku mwezi ogwokubiri omwaka 2026. Akatambi kano njala kabatuuke ku mwenna gye muli mu nsi yonna. Okusookera ddala njala sooka kulabula bannayuganda bali mu diaspora gye muli abangi, naddala abantu abali mu kibuga abali mu ssaza ly'omu Amerika bayita
Boston abasajja n'abakazi banna Uganda bali Boston mumpulirize bulungi nnyo mwegendereze nnyo ebivulu ebijja Boston mwegendereze nnyo bannyokkama abajja essaawa zino Boston Museveni ayina operative bangi naddala abaganda mannya beba basindikidde okujja eyo ng'omulimu gwa kwa identifying na kuwa abantu buto mwegendereze nnyo abantu be Boston mwegendereze nnyo komenti ya mwenene nnyo ne mulimu abantu bangi babasindise mu mutamanyi so mwegendereze nnyo abantu be Boston mu nkola eyo mwegendereze ekyo nakyo njagadde nkibategeeze mbere nga muli awo yakati buno bakanjala bo basindikira bana Uganda 1 nga bwe tulinda omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yonna gyali mukama amukingirize aveeyo atubuulire kiki kye tugenda okuzzaako nakye tugenda okukola buno bakanjala bo baweereza Uganda si ya Kyagulanyi yekka Uganda si ya Lumbuye oba si ya bakomedi bonna bakola video ku mutimbagano Uganda yaffe tuyinza okuba nga tuli wano tulumwa nnyo ffe aba national platform naye nja kuga abantu abasinga okunyigirizibwa bye bawagira NRM abantu abasinga okunyigirizibwa bawagira NRM 1 abantu ku byalo bababodde business zaabwe zigudde babasuubiza ensimbi tebazibawadde bakuba nti mbabaganja obbireta ku mawulire abakuuma obulwe ba traininga uniform bazisuula kasasiro ku machanelo gulo bazoocha buno bwane batekawo constable bonna uniform bali muzisuula kasasiro bazoocha abalabe kweka bajjeka amasimu ekintu bakivuddemu okitegedde bulungi kitegeeza nti ekitokota munda kikyatokota kitokota ani agendo kisaanukula gwa agendo kisaanukula muganda agenda gyoli nsaba okutegeeza kozesa omutwe gwo n'endowoozayo okuliyetinge oba otondewo ekintu ekisobola okwennyamiza n'okutiisa saako n'okusengula omuntu yenna abadde awagira NRM lwaki Museveni ne banne balina mandeeti etta naye ggwe tolina mandeeti etta kubanga otya goloza ogenda kusurvivinga nga yakutta tassa mukono gwe ng'ate otudde nkubuuza ogenda kusurvivinga ye ng'akutta buli naku akutta nga gwe tolina option yona yakwedefendinga oba yakukola kye tuyita counter attack okuddiza omuntu oyo olunaku bannayuganda mulijjukira nti mulina okwedefendinga oba okuddiza omuntu akutuusizzaako obulabe muli bamwenunudde okuva mu buwambe njagala badde mubategeeza nti omuntu asinga okutya okufa bamuyita mutuusi era kyova olaba bo buli wabeera basenguka buli lunaku ki ekibasengula kasita osumutegeera n'omubikkulira akamwa oba n'omulaga ebikolwa omutuusi oyo tabeerawo ne buli lw'osirika n'otabaako kyokola abeera ng'envunza ekonedde mu kigere omulimu gwayo gwakufuwa bugina obugina obwo buvaamu envunza endala mulabanga manye envunza yeefaanaganyirizaako envunza ento yeefaanagirizaako enkukunyi envunza ento yeefaanagirizaako enkukunyi era kakuyingira towulira kati abantu bano bo gye bakoma okutta be basurvivinga naye mwe be batta munasurvivinga mute nga temusobola kwedefendinga oba kutagetinga mulabe wammwe abatta abantu abawamba bali ku kyalo ku batudde abantu abatta bali ku kyalo ku batudde ne bizinesi zaabwe kweziri naye nga temusobola kukola ntigende mukola operation nga muteekateeka okukwata omubbi nga bafuukidde ekizibu ku kyalo mbasaba muteeketeke mutandika okunoonya abantu ba NRM ne ba agenti baabwe n'abantu bonna benyigira mu bikolwa by'okutta n'okuwamba abantu ng'emunoonya omubbi ku kyalo ng'afuuse ekizibu lwaki temunoonya abatukolako ebikolobero bemba munoonya omubbi mutegeeza akaani miitingi y'ekyalo etuula n'ekuba enduulu abateeka ebikola mu nkola ne bateeka ebikola mu nkola mwagala kungamba temusobola kutuuza miitingi zinoonya abantu batukolako bikobero ku byalo ebyo 1 ekyo bwe kiba kiganye waliwo enkola endala
obuyinza bw'eggwanga buli mu mikono gyo si gyange. Noonya omuntu omulina endowooza emu nemba abantu basatu musobola okukola ekyo ne mukigusa. Tekyetaagisa bantu bangi. Noonya omuntu omufanaganya endowooza niba abantu basatu oba bana musobola okukola ekintu ekyo. As long as temulina endowooza yeemu, mulina target yeemu, mulina goal yeemu, temwetaaga bantu bangi. Mutuula ku mmeeza ne mulowooza ku kintu ekyo, mugenda kikola mutya perfectly. Lwakuba nti ekizibu ekiriwo entandikwa teba nnyangu, abantu abasinga obungi batya nnyo okutandika ekintu. Ekyo ekirwadde kiri mu Bafirika. Ne bwe ba business, ne bwe guba mulimu, ne bwe kutandika kintu kyonna, abaddugavu tutya nnyo okutandika ekintu ekyo kyonna. Ne bwe omala okitandika kikufuukira kyangu. N'ennyanda mu ntandika baasooka ne batya okutandika kye bakola. Bwe baakitandikako kati baafuuka ba professional mu kutta n'okwesiba ku bantu. Naawe njala kugamba tobaamu mu kutya. Mutuule nemba abantu basatu nga mulina semu ideology, semu target. Mukwatagane mukole ekintu ekyo. Buli kitundu kyonna ekya Uganda bwe kibanga kyali muliko abantu bataano nga mulina semu ideology nga mwevuddeko. Byokwekalakaza tusobola tubiteeka ebbali katugenda kukola surgical operation. Nkiddamu idea y'okwekalakasa yes nujira tugenda gikola tugiroozaako. Naye ekintu kya surgical operation nga muli abantu bataano oba bakazi bataano oba basajja bataano nga muga nti kati fumo omulimu gwo ku saving eggwanga lyaffe tugenda kukola ABCD nga mukimanyiko abantu aba bataano. Mutandika okkirinzinga ekyalo ekyo, Omuluka, Eggombola, district, mugenda okulanga abasajja batandise okudduka. Buli kitundu kyonna ekya Uganda abantu baagala enkyukakyuka. Naye ekizibu buli omu alinda munne. Temulinda nnamba y'abantu bangi. Newe mbeera abantu bataano musobola okuggusa ensonga emu. Nembeera abantu bataano musobola okuggusa ensonga emu. Temwetaagisa bantu 10 bakikumi nedda. Bwe munaatandika okuyiga surgical operation nga mugiteeka mu nkola, boy wange Uganda egenda banyumira. Ne Museveni kennyini wali ajja kutya. Eggwanga lyonna nga baga nti wano egindi kino kyaguddewa. Era njalako bazanya abantu b'eruweero. Abantu b'eruweero baatandika dde enkola eno wano baboola. Era bizinesi z'abanyapa ebisinga obungi Luweero batandise oziggalawo. Simbe bano bantunda mata, bizinesi esinga obwo ziba ziggadde. Banvuga boda nga banyampi badduse ku byalo. N'abantu bennyine ba NRM badduse ku byalo. Kubanga abantu b'eruweero bali more serious than anybody in this country Uganda. Kati njala mufune enkola yeemu. Mutandika okuboola. Mutandika okukozesa obwongo bwammwe nemba abantu bataano nga musobola okuyimira ne mugamba kino tugenda kikola. Ne mukikola nga temunago mubuzizaako. Buli kintu kigenda tandika. Naye munaatandika tulinda gundi, tewali kigenda kukolebwa kubanga nabo balinda mmwe. Nze mbeegayiridde abantu bataano musobola okutereeza ekyalo nga teri abategere mu mukola ekintu ekyo. Abantu bataano musobola okutereeza ekyalo nga teri abategere mbadde mu kintu ekyo nga mukikoze perfectly. Kubanga njala bategeeza boddayo mu byafa bya Museveni nga batonze ekibiina kya Flonasa. Basindikanga abantu bagagundi genda kati gozoganye bombo nagenda nazoganya bombo omuntu omu ne kagulupu ke baga mu gundi gende jinja guna agenda nakwatagane banne ne bazoganya jinja ina musanyaawo amuga gundi genda mu Kampala najja mu Kampala ne bazoganya Kampala yenna omuga gundi gende Masaka gende Masindi ne banga abantu abasobola okwegabamu baba byemuwulira byemulabyeko mujagala kunga temusobola bikola. Njala tomukisa okwebaza nnyo abakyala abali mu Uganda ku ground nga mulina endowooza yeemu era ng'ekintu kino mukikoze mubali nnyo mubaliridde. Musinga bangi nnyo abavubuka bali mu kwefula abeefuula batategeera naye ng'ate eggwanga baga nti balyagala. Kati njala kusa muganda ngenda gy'oli yessaawa ey'okukola ebikolwa nga mubikolera mu underground nga teri amanyi. Nyongero bategeeza kati mwategedde okulwa tekukyalina makulu. Ekkooti tezirina makulu. Poliisi tekyalina makulu. Amagye tegalina makulu. Kati ayina amaanyi mu Uganda ya survivinga. Omunafu otuuse okufa. Naye ng'ate omunafu oyina amaanyi w'osobola okugateeka. Nkiddamu ekkooti mu Uganda tekyalina makulu.
Poliisi tekyalina makulu, amagye tegalina makulu. Kati kikyogenda okuzzaako nga Munnayuganda mulina added advantage etya nti kasita state egenda mu mbeera nga abannansi tebakyesiga amagye ga ggwanga nga n'eggwanga lyennyini liri mu kutya buli muntu yenna ayitibwa ayambadde ekyambalo ky'amagye, kiwawa nnyo omugaso n'obwangu okulaba nti ensonga gye mukola nga yakunla ggwanga etambula mangu nnyo n'okusinga mu kirowooza. Mutandike okulowooza ku nkola ey'okuzza obwongo bwammwe ku nkola ey'ekiyeekera nga kati mufuuse bayeekera openire oba secretly nga mukola ebintu nga bigenda kutiisa n'oyo yennyini abadde agamba nti awagira Museveni. Ekyo kyo kibagambye. Naye munaddawo ne musirika kitegeeza nti bano bagenda tufutubbalako bakole bwe kibaagala okukola naye ng'ate obudde mu buyina obuyimiriza ekintu ekyo. N'olw'ensonga eyo njala fundikira akatambi kano tujja seka lunaku lwonna Mukama abankumira takumira mpeera mweraba.